sente za kibi ze zakozesebwa n'okugula abamu ku bannaffe abaali mu kibiina kyaffe n'abo abagenda balimba ensi tiba kibiina kyaffe kubanga we baagalira okuwuddisiza abantu naye nga bwe tubagambye twajja tubyetegekedde byonna era ffe tebijja tuyigula ttama okwatagana kukyasoboka kirungi okitanyiza nti okwatagana n'abo abali mu kibiina kyaffe kusobokera ddala bulungi nnyo tetulina butategeragana mu buntu tetulina mpalana ya buntu n'abaganda abaffe bonna nga kwe kuli neyali deputy president waffe tetulina buzibu na butakwatagana naye era tusobolera ddala okuddingana bulungi nga bwe twakyogera twateekawo jasi ensonga ebintu bisatu byaba alina okukola naye ebyo byonna bw'oba obifunziza alina okufuuka omuntu oyo gwe tweyesiga alina okufuuka omuntu oyo omwerufu alina okuddamu n'afuuka omuntu oyo gwe twatunuulira ne tumwesiga nga tumufuula deputy president nga tumufuula leader of opposition nga tumufuula commissioner alina okuddamu n'afuuka omuntu oyo kuba kati afuuka muntu mulala era kyetaagisa ki ffe okuddamu okumulaba nga bwe twali tumulaba ebintu bisatu byalina okukola ekisooka kuzzaayo sente za muwamusolo emiliyoni 5 kubanga kyali kikyamu kyali kya buswavu era kyali kimenya ennono yaffe nga national unity platform sente ezo bwazizaayo ekyokubiri neyeetondera abanayuganda kubanga ffenna tusobya nti kyali kikyamu ne tukkiriza ekyamu kyali kikyamu era ne tukyegana nti tugenda kiddamu n'ekyokusatu n'alekulira okuva mu ofiisi eyo eyamuteekebwamu n'agikoleramu ebikyamu awo tujja kutandikirawo okukwatagane tuddemu enkolagana yaffe naye bwe byoba tebikoleddwa then tusigala twegaana